Ebbina Mutungo mu division y'e Nakawa gye tusanze Mariam Wakka ono mu ddiiro lye lino mwakolera ebintu eby'enjawulo okuli keeki, obundaazi n'ebirala. Agamba okutandika omulimu guno kyaddirira okuferebwa ssente bwe yali akola ku mobile money mu kiseera omuggalo gwa COVID-19 we gwalangirirwa. Siyinza kumanyaawo kyaddamu kubaawo naye bwe mmala omuteerako omulala ajja mu ddakiika buddakiika n'aŋŋamba njagala airtime ne muwa airtime. Kati kyasa tegaba baali babiri oli agula budde akole ki agende naye bw'amaliriza oteekera mukono airtime nkebera mu nsawo nga sirinamu yadde ekikumi. Kane ng'abanzibye ng'asobeddwa yadde ewaka addemu alowooza ekyokkola yali yafuna dde ekirowoozo ekyokuyiga okukola keeki ate buulidde nti yali yanemerera okuziyiga olwa ssente ezaamusabibwa abaali bagenda okumuyigiriza. Kati ekirowoozo kiri ekya baking ne kidda nti luli eri nina be natuukirira ku mitimbagano kuba nabajjanga ku Facebook ng'omubuuza ssente mmeka okunjigiriza nti kakadde nga sikalina. Ng'ali ku mutimbagano gwa Facebook yagwa ku munne gwe yasomanga naye nga mukyala we gwe mulimu gwakola. Yali agezaako kumukolera adverts ku page ye ne mubuuza n'aŋŋamba ye mukyala wange akola cakes. Ne mubuuza nsobola ofuna ku namba ye n'aŋŋamba ye ne mugamba gimpeeko. So nkubira omukyala ambuuza oliwa mubuulira buli kimu nga ŋŋamba ssente ne mugamba naye zonna sikola ki sizirina okkiriza ebitundutundu n'aŋŋamba nja kukkiriza. Olwokuba ekintu kino yali yakyagala dda kyamutwalira akabanga katono ddala okubiyiga. Bwe namaliriza olw'okuba nti twali nga just ampa basics eza baking teyali bbanga ddene kati ne musaba ne mugamba sirina wentandikira, sirina oven, sirina mixer naye mbadde nsaba onzikirize nzijenga mbekingire wano. Olw'obutaba na busobozi eyali amusomesa yamuwa ekyuma ekitabula eŋŋano ekyasookera ddala. Kati awo olugendo we lutandikira ddala nenzija nayo nembeera nga mixingira ewaka nenteeka mu bbaafu neneetikka. Ebbaafu eyo nagigula specifically nga ya baking. Kati wano mu ddiiro lye wakolera emirimu gye era wetwogerera akola ebintu eby'enjawulo. Kinnyigiriza naye kati nze ng'omuntu omukulu nakimanyiira poza abato neneka nabo bakimanyiira abato mami ogenda kukola nti ye. Wakka bw'aba atabula ebirungo bye abeera n'akapapula. Kuba ebiseera ebisinga bw'ogamba nti obijje mu mutwe obeera obimanyi naye ebaayo kyanseeziza okubyerabira. Omutimbagano agukozesa nnyo okumanyisa abantu byakola. Nkozesa WhatsApp, nteekayo ku Facebook naye kati era Facebook neebuuzaako kubamu ne baŋŋamba olina okuboostinga ate okuboostinga page ssente kati ogenda olabanga yes kigenda kuleeta naye toli sure nti kireeta nkya kireeta luli ate ng'olaba ate kewanitaddeyo eryo nako kyakeetaaga. Era tubuulidde byafunye mulimu guno. Wendi kati wayinza okuba si weegombesa naye si we nnali era nkyebaliza Mukama ti kati eyali eyetikka eŋŋano ku mutwe neŋŋenda nkolera mu maka g'omulala kati nina mixer yange nina oven yange. Wakka atubuulidde we yeeraba mu myaka 5 okuva nakati. Neeraba nga sikyakolera waka nga ntaddewo outlet nga ntaddewo ne training school. Aliko n'obubaka bwawa abakyala. Akatale konna kajjula mu buli kyolowoozaako kirimu abakirimu abakusookamu n'abalala bakyajja. Kati bw'ona ogamba nti ntidde kuba waliyo bangi then togenda kubaako kyokola. Okutandika tekikwetagisa kufuna kifo kinene oba ssente mpitirivu. Osobola okutandikirawo wooli n'akatono k'olina naawe n'obeerako kyokola okusobola okukyusa embeera mw'oli. Kameramani mpulireko Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.